Tosubwe ekiddako ku ESY Media UG. Olina okweyigiriza ennyo kubanga you listen before you speak. Wuliriza nnyo nga tonnabaako kyontu kyonna ky'oyogera bulamu bwo. Naddala ku nsonga ezimu oba ezo ensonga ez'enkizo. Oba ontegeera nti ebiseera ebisinga tuwulira buwulizi, you comment. N'owulira omuntu ng'ayogedde ekintu tokifumiitiriza, tokiwuliriza. Wabula okiwulidde naye tokiwuliriza, tokifumiitiriza, tokyegendereza, tokiwadde budde. Gwe n'oteekawo conclusions zo n'oyogera anyhowly. Buli wootawulirizenga kintu n'okiwuliriza mu butuufu bwakyo n'otakifumiitiriza n'omala googera ogenda kuswala. Ogenda kuswala. Era ogenda kwegobako abantu. Omanyi mu bulamu buno obwensi waliwo abantu abamu nga waliwo we baatuuka nga balina level gye baatuukako bulamu nga n'endowoozayo oba entegeeraayo ey'ebintu esobola okugoba abantu abamu okuva mu bulamu bwo. Naye amanya nti omuntu ono nno entegeeraayo ennafu oba entegeeraayo entono oba okitegeera okusinziira ku byayogedde. Tasoose kufumiitiriza, tasoose birowoozaako wabula Hi, amanya n'eddoboozi Nabulime Esther ESY wano ku Talk with ESY Media. Uganda nkubuuzaako gwe nawe osinza okuba ng'otaba. Thank you so much. Njagala okutwala omukisa guno okubuuza ku mikwano gyange abandabira mu nsi ez'enjawulo. Abandabira wano mu Uganda ku butaka. Thank you so much. Kola kyamaanyi. Abandabira mu nsi eza Gulf countries, mwe muli Oman, mwe muli Dubai, mwe muli Qatar, mwe muli a lot of countries awo, Bahrain, Jordan. Waliwo eyaŋŋambye awo emabegakawo nampabulamu naŋŋamba take si yeeyo mukama wange kansubire nno video ojja giraba n'ab'e Take nammwe mbabuuzaako because I know I have friends there. Thank you so much. Abatulabira mu nsi endala tugambe Canada, USA, UK, France, Italy, bambi mukola kyamaanyi. Thank you so much. Tusiima okuba nga mwekuumira ku mukutu guno, ne mutwagala, ne mutulaga omukwano, ne mutulaga ebintu bingi nnyo. We really appreciate naddala mu abalabi ba ESY Media. Tusiima okuba nga mutwagala, abatulabira ku TikTok ne mujja eno, abatulabira no ku YouTube. Thank you so much. Nsaba Katonda abawe kye musinga okwagala. Tubale tukolanga stories nyingi nnyo wano ne tufuna ez'abantu ab'enjawulo, story ng'eza Emma, abalaba story ya Emma, abalaba story ya Chan, Sharon. So abamu ne mubeera nga mujja bambi tukwatirako wano wali bambi. We really appreciate. Tusiima ebiseera ebisinga abamu bajja mu inbox okubaako engeri gye bayambamu abantu bano ne basaba tuleme kwogera mannya gaabwe. So olumu ne twogera mannya gaabwe but abamu kale abanga abamu tebali okay nakyo pronouncing mannya gaabwe ate abalala ba very okay. So all in all mwenna buli omu atoola kyatodde nalaba nga asobola okuyamba omuntu omulala. Tusiima naddala nze ne ttiimu yange ESY Media. Mbabuuzaako okubanga mbadde ndudde okukola show nga ndi wano naye olumu tufuna ku Buno tugamba you know what, tulina okutwala ne twogerako. Naye engeri gye mmanyi nti nina mikwano gyange, tuyita mu mbeera nnyingi nnyo, ebingi ne bitambula, ebimu bikyagaanya okutambula. Actually tuli wakati wa mwaka, tuli mu June. Simanyi no video gyagiraba oddi naye tuli mu June. So kitegeeza nti omwaka guno okuva we gwatandika 2024 ne wano we tuli, a lot has happened mu myezi egyo 6. Mwe muli kuba nti mulimu aba achievinze, that's good. Oba olina kyofunye mu mwaka guno, eyo period eyo ekirungi nnyo. Ate ali eyo bambi nga tegunatambula bulungi, naawe nkusaasira. Wabula nyongera okugamba nti weekwate Mukama Katonda because it's never too late. Ate buli ekibeerawo kibeerawo for a reason. Oba okitegeera. So it's not too late. Totya nti olugabye kati ate nalina plan sinakitandikako
you can still start now. It's never too late kasita otandika. Ekitegeera ekyo kibeere nga kikuli mu bwongo. So omwaka wadde gutambuddeko, katusuubire katongere okusaba Katonda atukwatirako mu maaso awo ebitannaba kutambula bitambule bulungi. Yes, naye nga olwaleero nina just ebintu byenjagala okugabanako naawe naddala gwe omulabi wa ESY Media. Okusingira ddala wembeera ano nenjogera ku nenzija nengamba, you know what, I want to talk to women, women's league. Ate olumu waliwo abankuba esimu nga, you know what, ESY, you don't care about men. Nidda si we kiri. Ensonga ezimu lwaki impeerereza nnyo, mba njagala nnyo n'empeereza abakyala olw'ensonga nange kennyini ndi mukyala, ate nazaalibwa mukyala ate era nkuziddwa mukyala. So mba nsobola nina picture eyo nti ebisinga oba oli awo mbitegeddeko oba mbimanyi wandabyeko. Saagala nnyo kugenda wantu gye simanyi. However, olumu tusobola okusharinga mu ka discussion nga kano kengenda okwogerako n'obaako ky'opiikinga n'okitwala okubeera serious naawe nekikuyambako somewhere. Naye nga tudde njagala njogereko n'abakyala nti engeri kiri nti tuli mu wakati wa mwaka. Omwaka tugutambuddeko akatundu, tukyalinayo oba oliawo emyezi 6 tumaleyo omwaka guno. So nabadde ndi awo of recent ne kyekisooka kyenjagala okwogerako nti at least ku ssaawa zino omukyala yenna walibadde olina ability, walibadde weeyigiriza nnyo okulaba nti at least plan zo, because we know we have a lot of plans. Osooka nozeekuumira nga gwe omuntu. Recent nabadde ku simu yange, amayinza embeera nnyo ku simu yange. Abalabanga edda ebinigeria bapaka nakati abakyala b'ebinigeria. Waliwo omwami bamuyita Jim IK. That guy alabika bulungi, andabikira bulungi nga nze. You know, I just like it. Ndaba abaami abalabika obulungi. So agaye ono alina ekintu kyayayogedde. Yagambye nti ku nsi kuno, mu bulamu buno obw'ensi, tusinkanya emikwano mingi nnyo. Abamu batuzadde ne baganda baffe, naye tewali muntu ayagala kumusinga mu byonna bye tukola, okuggyako omuntu omu yekka. Ayinza okuba maamawo oba taatawo. Okuggyako kati nti ensi zaakyuka, abazadde olumu beeyagaliza. Naye olaba n'omuzadde kitegeeza nti olaba ne kati abazadde abamu batuuka ku level ne beeyagaliza ennyo ne basinga n'okuba nga n'abaana baabwe tebabaagaliza. Meaning ate gw'olabye obukulu gwe bakuzadde naye ate ekyo kiba kisoboka. Obanga n'omuzadde asobola okuba nga asobola okukola ekintu nga si kya buvunaanyizibwa eri omwana gw'azaala, kati oli omuntu obuntu gwasanze mu nsi. So yabadde agezaako kugamba nti tewali asobola kwagaliza oba kwagala kulaba nti omusingako nga muzaddewo. Okugeza kengeza taatawo yali minisita, muzaddewo yekka in case Katonda aba akusaasidde ng'ofunye ku muzadde alimu ku nsa, eka asobola okwagala okulaba nga gwe pulezidenti, okulaba ng'omusingako. Ebiseera ebisinga abantu betutambula nabo, abantu betubeera nabo, eva baagala kulaba nga batusingako, tebagala kulaba nga ffe tubasingako, nga tuli wansi waabwe, n'okwenkana olumu tebakyagala. So awo ensinza okugamba nti at least kyonna ky'oba ogenda okukola, naddala ng'olaba kirungi, ng'olaba kigenda kukolera, kisingako n'okyesigaliza. Yes, balabe results at the end of the time, at the end of the day. Yes, kubanga abantu bangi tulina ebintu bye twayogerako. Maaso awo nja kuba mbaleetera abasomesa abasobola okwogera ku bintu bino mu ngeri endala. Nti tulina abantu nga balina ennimi embi, tulina abantu abaagaaso, ng'omuntu ojja mugamba ekintu akitunula butunuzibwa atusigamba nti oba ki, naye nga just because of ge bayita agaaso oba kye bayita ekiiso, nga omugamba ng'ekintu kyekikoma awo. So olumu ebintu ebimu naddala nga plans zaffe nga tulaba
zigenda tuyamba maaso awo kisingako oba oli awo ne tuba nga ate tuzeesigaliza ng'abantu oba olina omuntu gw'owulira nti omwesiga okay you can share something with them but not too deep okubeera ku safer side. Ekyokubiri olina okweyigiriza ennyo kubanga you listen before you speak. Wuliriza nnyo nga tonnabaako kyontu kyonna kyoyogera bulamu bwo naddala ku nsonga ezimu oba ezo ensonga ez'enkizo oba ontegeera nti ebiseera ebisinga tuwulira buwulizi you comment n'owulira omuntu ng'ayogedde ekintu tokifumiitiriza tokiwuliriza wabula okiwulidde naye tokiwuliriza tokifumiitiriza tokyegendereza tokiwadde budde gwe n'oteekawo conclusions zo n'oyogera anyhowly. Buli wootawulirize nga kintu n'okiwuliriza mu butuufu bwakyo n'otakifumiitiriza n'omala googera ogenda kuswala era ogenda kwegobako abantu. Omanyi mu bulamu buno obwensi waliwo abantu abamu nga waba we baatuuka nga balina level gye baatuukako bulamu nga n'endowooza yo bentegeerayo ey'ebintu esobola okugoba abantu abamu okuva mu bulamu bwo naye amanya nti omuntu ono nentegeerayo ennafu oba entegeerayo entono oba okitegeera okusinziira ku byayogedde tasoose kufumiitiriza tasoose birowoozaako wabula abyogedde bwogezi mwabamanyi nawuliridde kanange njogedde nakomenti nga just anyhowly. So tuba tulina okulaba nti tweyigiriza nnyo okulaba nti tuwuliriza. Listen first, understand, think before you speak up. Kijja kuyamba nnyo. Ekyokusatu, invest in yourself. Olaba olw'omu buno bunyuma naye tewali kintu kisinga kubeerawo nga to invest more in yourself. We have friends, tulina mikwano gyaffe, tulina abantu baffe bangi nnyo. Ebiseera ebisinga tubafaako nnyo naye abantu betufaako ate oba oli awo tebatufaako okitegeera. So oyagala okulaba nti ofaayo nnyo ku bantu bo ku baana bo. Sigamba nti okufa ku baana bo kibi but njagala onfune bulungi kyoba wali nkugambye owuliriza nnyo ebintu bino. Tulina abantu betwagala era nga tulowooza ffe tusobola obbakolera buli kimu naye abantu abasinga tebasiima nti omuntu w'omuwe mutwalo gumu nga badde ayagala 10 era ddawo n'agamba ampadde biki tannyambye ate ng'omwadde omutwalo gumu tamanyi nakumanya nti n'endalo ziina. Tuli mu nsi whereby abantu balina ebizibu bingi naye abamu tebabyogera nkitegeera n'otulaba wano nga twambadde tunyumye oli n'alowooza n'okuza tolina bizibu naye just because tovaayo byogerako oba okitegeera. So oli n'alowooza olwokuba tomugambangako bizibu by'olina gwe tolina bizibu kyoba olaba atuuka ku level najja n'agamba omanyi esi mpayo emitwalo 10 n'omugamba tolina n'awakana. Abantu abamu tukulidde mu mbeera n'abantu abalala nti olumu twazitegeera nti abantu ne tubagamba ebizibu byaffe abamu bajja tusekerera abamu tebajja tuyamba apart from a few. So ne tusigala ebimu ne tubyesigaliza ng'abantu naye tekitegeza nti omuntu nti aba talina bizibu. Abantu bonna balina ebizibu. So eyo level y'ebintu kwebiri. So we go back to our point, invest more in yourself. Nti ebiseera ebisinga batono tunaabakolera biki batono nnyo abajja okusiima era still abamu tebajja kukola kikusiima. So wakati mu mbeera nga tubayambako naffe tweyambe, wakati mu mbeera nga tubaagaliza okuba obulungi naffe tweyagaliza okukola ki fe ababasooka okweyagaliza obulungi because twagala okubeera nga tuli okay. Ekitegeera tosobola kugaba ky'otalina. So invest in yourself mu ngeri eri physical. Weefeeko nnyo biki by'olya, weefeeko nnyo ku omubiri gwo oguwadde ki, oguwadde exercises, oguwadde emmere entuufu gye gulina okulya, ebintu ng'ebyo weefeeko. Emotionally weefeeko. Then kyekirala awo mentally tulina obuzibu okubanga essaawa eno mu Uganda tulina obuzibu bwa mental illnesses. People are very sick, people are sad, people are depressed,
abantu balina ebizibu bingi nnyo ku mutwe ate nga ebiseera ebisinga ffe nnyini ebizibu ebyo ebituli ku mutwe fe ababyeteekako olw'ensonga tulowooza nnyo ne ku bintu byetasobola kontrolinga tulowooza nnyo ne ku bintu ebitakola makulu mu bulamu bwaffe tuwadde nnyo ebintu ebitakola makulu abantu banaagamba ki so nitubeera already nga tulina that trauma bitutawaanya tetweyagala twekyayekyaye tulina obusungu ku ffe tulina obusungu ku balala so obulamu ne bubeera kugamba nga buli awo my dear I'm telling you kino nkiddamu ebizibu byo ffenna tugenda bifuna okitegeera naye waliwo ebintu byolina okutula mu nsonda waliwo wolina okutuula otule mu nsonda omanyi nti ekintu kino kintawaanya naye kyazze sina kyengenda kikolera wabula nina kukkiriza nti ekintu ekyo kyazze then nkisalira amagezi because everything in life kisooka na acceptance okitegeera don't deny anything va mu denial accept that everything can happen then how can you solve it out kino kijja kuyamba okubeera ngaoli mentally okay so invest in your mental health invest in your physical appearance invest on your emotions okitegeera invest so much then ekirala essaawa zino walibadde nga otandise okweyigiriza okuba nga olemera ku bintu ebimu naddala ebyo ebikola amakulu amazima gali nti consistency ffenna mu bulamu kyetwetaaga yensonga lwaki tutandika bizinensi yensonga lwaki tukola ebintu ebyenjawulo n'abantu ab'enjawulo ffenna netutandika ebintu ebyenjawulo ne babikola ne babiggusa ate abalala ne batabiggusa ensonga ebeerawo nti oli yasigala alemerako gwe tewalemerako naye tekitegeeza nti ekintu ekyo tekikola ki tekikola because ekintu ekyogamba ekitakola wali abakikolamu waliwo abakikozeeko ne babeera successful so olina okweyigiriza okulemera ku bintu ebimu ate we always tell people nti we should learn okubeera nga okwata ekintu one by one obuzibu bwe tulina mu bulamu nti twagala tubeere tukole ebintu nga tukiyita multitasking bwe tukiyita okubeera nga okola ebintu bingi omulundi gumu it's not okay it's not good wali abantu abali ku level eyo ng'asobola okukola ebintu nga birina omulundi gumu naye gwe oba oli awo tonnaba sooka okole ekintu kimu atego omala okikola baako wookituusa olyoka okola ekirala wonaabikola emirundi 3 biyinza okuconfusinga at the end of the day you lose it all ekitegeera so ekikulu kya byonna tuyige okulemera ku bintu ebimu ekirala nti ebiseera ebisinga mu kulemerako tulina abantu bangi betubeera tutunuulidde oluusi betulaba nga bacompetitors kangeze kankuwa ekyokulabirako nga mu bizinensi nti nina ekintu kino ndi mukikolako abantu bendaba nga bacompetitors bange tukola ekintu kyekimu naye walituteko obudde okufindinga out nti abantu beweegomba oba abantu boyagala okubeera nga bo bamaze ebbanga ki mu system okitegeera so wabanga olina omuntu gwolowooza nti kompititawo mbadde nsaba oddeyo olabe ebiseera ebisinga obeera ku kintu nga gwekimazeemu omwaka naye nga kompititawo gwolaba nga kompititawo oba gwokompitinga naye ekintu akimazeemu emyezi 7 funa obudde oddeyo oresearchinge lwaki ngamba okuresearchinga naddala kati nti tuli ku mulembe gwa .com tukozesa social media nti ojja kusanga ebintu ebimu nga already gyebiri olaba omuntu ono yatatandika emyaka 7 yatandika atya okitegeera yes ekyo tebakikulaga okumanya nti ono nekimutuusiza wano alemeddeko abadde consistent for the past 7 years so kitegeeza nti togwamu maanyi gw'oleme okwachivinga goals in just 2 years okitegeera so use your competitors also to help you okubeera consistent ku buli kimu kyokola so please beera n'ability eyo okulemera ku kintu kyonna kyokola as long as you want it as long as you love it kitegeera buli kimu kyetukola it begins with love and passion ekintu kyotayagala togenda kikola kigenda kumenya nnyo I always tell people ekintu kyotayagala kigenda kumenya nnyo completely
So you should learn to be passionate about what you love. Okikole, okiremereko, ate obeere consistent. My advice, just nkwadde bwigabwa. Then ekirala nti essaawa eno walibadde olina ability to walk away when not needed. Neither not to force anything in life. Nti tulina obuzibu mu in life. Twagala okukaka ebintu. Twagala ebintu ebimu ebitasoboka tubifuule nti bisoboka. I'm sorry to laugh. It's impossible. Sweetheart, it is very impossible, I'm telling you. It is very impossible. So, when waliba do mind, you know what? Wano maliddewo obudde, but I'm not needed. Kibi nnyo okumala obudde ku bantu abatakwagala because they won't love you. So, I always want to advise people, my followers, my lovers, my viewers. Nti buli wobeera ewantu nga tojjaawo owulira buli kimu okakashikako, they don't want you, you feel you're not needed, move, walk away. Learn to walk away. Buli wobeeraawo nga tebakwagala tokaka bantu, ogenda kunyigira abantu bagenda kukola ebintu buli kye banaakola ng'ojja kulowooza tebakwagala but they don't feel you. Kitegeera nabagamba nti okwagala kuli two-sided. Naye osobola okwagala omuntu 100% nga takwagala. It's not a crime. Kitegeera. So you should learn to walk away every time you feel you're not needed. Just a piece of advice. Then ekirala ekisembayo, be your own decision maker. Guys, I personally ndowooza emaaso eyo nja kubawa ku story yange nga nze omuntu nti ebiseera ebisinga wotandika ekintu gwaba akitandise ng'omuntu era gwaba akyagala gwamanya ensonga yo lwaki okitandise gwe vision bearer gwakitegeera obulungi because buli wonaatandika ekintu it requires you to do a lot of stuff. Mwe muli okukola research, mwe muli okwebuuza ku bantu ab'enjawulo, mwe muli okukola ebintu a lot of things. So meaning ekintu kyotandiseewo kikyo gwamanyi gy'oyagala okivuga nga okizza, gwamanyi engeri gy'oyagala okiraba mu myaka 3 okuva kati oba myaka 5 because ekintu gweyeetise idea eyo. So mu bulamu bwo oba bufumbo oba mirimu oba kyonna as long as gwe akitandise, learn to be a decision maker. Okitegeera? Tosobola kugenda kuyita abantu banaye mujje munyambeko. Si kibi okwebuuza ku bantu ab'enjawulo ne si buli kimu nti olina okukitwala because abagenda okuwa amagezi ku bintu by'otandise oba oli awo tetumanyi intentions ki lwaki bakwadde advices ez'enjawulo. Meaning nti olina okubeera decision maker, omanyi nti wadde gundi ampabuddemu bw'ati naye oba oli awo amagezi ge sigeetaagisa awo eno. Okitegeera? Yeah, be a decision maker because buli kimu gwaba kitandiseewo. Sigamba nti obeere mean, sigamba nti obeere nga tobuulirirwa. You can osobola okubeera nga buli kimu ofuna ku advices ez'enjawulo naye beeraawo nga bikaseera obeera observant nnyo okubeera nga omuntu wakuwa amagezi sengejja omanyi gano amagezi ngeetaaga sigeetaaga, then okole decision making. Lwaki nti in case of anything oleme kwekwasa abantu balala. Buli woonawa chance abantu abala okusalira ki ky'oyagala okukola wekigaana every time you fail you're going to blame these people. Every time you fail ogenda kulaba nga bo ogenda kukyawa abantu, ogenda kwawukana n'abantu, ogenda kubeera nga nga bikaseera wejjusa kale gundi ono kale abantu ogenda bafuula ababi naye ng'olunsi ne advices zaabwe zibaakuwa tezaadi worth. Okitegeera? Why tezisaanidde? Because they don't know kintu kyo kyewakijja, tebamanyi love gy'okirinako, tebamanyi biki by'oyiseemu kituusa awo. So byonna yiga okubeera decision maker, yiga okugamba nti yes or no, kino nkyetaaga kino sikyetaaga, bano neetaaga okukola nabo bano seetaaga kukola nabo, period. Olw'ensonga gy'onaakoma okubeera awo nga you can't make decisions for yourself, abantu bagenda kutegeerera nnyo.
ate nga mwe muli abakutegeerera ennyo tetumanyi oba bakwagaliza oba tebakwagaliza. So okwewala all the outcomes, yiga okuyimirirawo mu kintu ky'otandise and learn to make decisions in a right way. Zikole nga toli emotional, zikole with facts. Zikole kubanga zintuufu ezirina okukolebwa. Okitegeera? Yeah. So just like that. Kabadde ka media advice. Mwaka tutambuddeko emyezi 6, tugenda kutandika emyezi 6 emirala. So nenjagala nti engeri omwaka gye gutanaggwako oguli wakati tusobola okubaako bye tukyusa bulamu bwaffe ne bituyambako somehow somewhere. Sigala nze Nabulime Esther wano ku Talk with ESY live. Mbeera ndi mukyala munnamawulire ate nga ndi life coach. Mbeera mbagamba nti every time you want to talk to me in case of anything, business or any other stuff, you call on 0701 54 23 72. 0701 54 23 72. Enamba eri ku WhatsApp ate era osobola n'okukuba at the same time. Sigala nze Nabulime Esther, ESY wano ku Talk with ESY, ESY Media Uganda. We'll meet next time.